Jeje Miranga minisita agudde ku kabenje eddekabusa bw'abadde agenda ku mirimu emitongole. Ambassador wa Uganda mu America akubiddwa bubi nnyo ennyirira. Katutandike bwetu mu mawulire ge tulinawo Minisita Judith Nabakoba mu kibiina kya NRM ate nga ye mubaka omulonde ate ali sides z'Emityana ono bw'atyo yagudde ku kabenje byabadde bitya. Kati olunaku olwalero amawulire galaga nti bwe yabadde agenda mu bitundu bye Rampara nakigambibwa nti mu kibukuta swamp awo nga mu bitundu by'Empigi abamanyi Masaka Road mumanyiwo walungi nnyo abantu abo si walungi wabula ono yabadde asala okudda Rampara ku mirimu emitongole abaku mukolo ogwentegeddeko gwadigwa hand over land title kitegeeza nti abadde ayina empapula zatwala ye ne ttiimu ye ono abadde involved mu accident dekabusa omukyala oyo gwogezaako kubanga olaba ku screen kale mawulire ge agava side zeeyo enteekateeka embeera nga bweri eyongera ddala kubanga yeetaagira ddala essaala okusinziira ku gasembyo kubanga atulondobayo wabula ate ono tasodde kubanga olugendo alumalako. Kigambibwa nti mu kaseera ako ng'alina abantu be batambula nabo wali nga ku Jalia City mu bitundu by'Empigi district ate oboolyawo embeera bw'esodde kubanga kakati ye ambassador wa Uganda Bannayuganda mu ggwanga erya America Washington DC bamulumbye ne bamukuba bubi nnyo. Why don't you stop killing Uganda? Why don't you stop arresting na famile za mwezi ya kisa sulira muyinza okulabanga abanafu olwaleero musobola okulabanga abatalina kye tugasa leero naye ku lw'Abaganda baffe abayiwa omusaayi buli lunaku. Why don't you bring back democracy in our country? We are tired. We are tired. We are crying as Ugandans just simply because of what you're doing to Ugandans. Ugandans are dying in prisons. The ambassador of this town of Uganda cannot even stand up to give a statement about what is happening in Uganda. Yes. It's a total shame. Yes. It's a shame. Shame on you. Shame on you. If you admire America, you should admire the same to your country, or you should wish the same to your country. But if you cannot wish the best for your country, then there is no reason as to why you should be here being paid by the government of Uganda when people are being killed. We call upon the government of the United States to come and impeach these guys who are not wishing the best for our country. We are crying just simply because of our brothers who are in prisons. We are crying just simply because of our parents who are dying in prisons. We are crying because of people who are being put into safe houses. We've heard and we've seen, we've observed people die. When will Ugandans stop being killed? When will Ugandans stop being imprisoned? What case did Waiswa Mufumbiro do? What case did Bobby Yanga do? What case did Bobby Giant do? What case did these Ugandans do? Olivia Lutaya. Why should you keep quiet when Olivia Lutaya, a mother, is being in prison? What was the case? Can you give a genuine statement to the Ugandans and support what the NRM government is doing? We are crying. Every day we are crying. Every day we are crying just because of our parents. Our children every day. His Excellency Kakonge, I'm here to inform you. You a mother. Oli mama, tukumanyi nti oli mama. Naye mama Kakonge, Mukama akibabalire bantu mmwe. Mukama akissa mu nnyumba zammwe. Mukama akibaleetere mu maka gammwe. Nga mutta bannayuganda bwe mutyo. Ne musalawo okusasula kusente z'omusaayi. Naye ne mukkiriza bannayuganda basibibwe. Bannayuganda battibwe. Buli lunaku. Kyanaku. His Excellency Kakonge. Come out. Your Highness, tusobola okuwa ebitiibwa byonna kubanga ebitiibwa obyetaaga ne famire yewulira bulungi
President nga bakuyita wekitiibwa oba nga bakuyita High Excellency oba Her Majesty byonna by'oyagala tuyinza okuyita Katonda naye mulekeraawo obutawa kituufu eri gavumenti nga zino nga bannayuganda battibwa ne musirika busirisi tukaaba amasigo olw'abaganda baffe abali mu makomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Abaana balekeddwa bamulekwa, abakazi basigadde bannamwandu, abasajja bassemwandu, naye nga gavumenti yammwe yekikola kyanaku Babi n'alisajja essaala yagamba kijja mu nnyumba yammwe. Leka Katonda oyo ali waggulu alamule omusango. Leka Katonda oyo ali waggulu alamule omusango ku lwammwe. Tewali kintu kirumanga abantu kubasibira obwereere. Tewali kirumanga ekyo. Mumanyi tekitegeeza okubeera omulekwa. Nze nali muleka ku myaka emito. Manye kino kitegeeza. Era bwe nzita wano okwogera gye muli njogera mutima gwange kubanga manyi kyemukola kibi. Kyemukola kibi. basabire essaala, basabire Zabbuli 35. Byemukola tetusaba ekintu kimu. Mwesonyiwe bannayuganda. Bemba mwagala kubba bululu mu bubbe paka mulikoowa naye mute bannayuganda bave mu makomera. Mwekerawo okutya abaana ku obwereere. Baba mulabanga temwagala kuva mu buyinza mujjawo okulonda. Tekijja kubatereja kama tuli Bwakabaka bwa Buganda ajja kigaana bwa Uganda naye ne mutta bannayuganda abatalina musango balumba mu mayumba ne mubawamba n'abesimbako jasibabwenye abesimbako wa president kati alira ku nsiko. Ne batulugunya mukyala we. Naye nze essaala yange yalibaddewo naye kanjireke Katonda yalamule eggwanga. Saba Zabbuli 35 gisabe Mukama alakobe. Mukama alamule mu maka gammwe. Katulabe waliwo yagamba nti Mukama tojja emirambo mu maka gaabwe. Ekyo sinze nakisaba era sigenda kisaba bwenta naye njagala bagamba ekintu kimu. Bannayuganda mubawe emirembe gye baagala. Bannayuganda ekimala you are refugee wajja batabula the house kolowooza abantu tebamanyi. You cannot buy information tebagikola ki tebasobola kubika information. Ogenda sigala oli mu refugee era abantu bwe tebalibeera mu mirembe mu Uganda. Try to make peace with you before your last day. Robbie, this message goes to Robbie Kakonge, the current ambassador of Uganda in the United States. We are aware that all plans to assassinate Kyagulanyi Ssentamu are in this embassy, this house. And we've already informed the US government. The plot to kill, to assassinate Kyagulanyi, who is in the United States, is with the Ugandan embassy in Washington, D.C. Therefore, plan whatever you're planning, knowing that you're already in books and they are investigating on you. It's high time, MS Robin Kakonge and your team, to revise what Museveni, the assignments Museveni gave to you. Kyagulanyi is not only the president of Uganda, he is the president of the entire continent of Africa. If you dare tamper with his life, you are gone. You will never come to the US. You will be in Uganda and we shall arrest you and your families and your close friends. Therefore, as you host SFC
to plot to assassinate Kyagulanyi Ssentamu, the people's president, who won by 71%. Muliakamanye ng'akosa n'owebwa.